Tosubwa ku Star TV. Oyita mu kusoomozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako naani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubiranga bataata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu ntime. Omulungi ali ku Star TV emunyanya y'eggwanga nkwebaza gyonna gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero era mu kaseera kano nga programu yaffe ennungi programu yaffe eweewa emyoyo eya Save a Soul Taasa Omwoyo etuuse mu kaseera kano ate tubeereko ebintu eby'enjawulo bye twogerako ebisobola okutaasa omwoyo gwe. Wenna ali eyo nga owetaaga programu eno osobola okutunoonyaako ne tuba nga tutereeza omwoyo gwo ne tuba nga tuwonya abantu okugenda into depression, tuba nga tuwonya abantu okuba nga bagwa eddalu. Tukkirize tugaane nti butabika ejjudde. Tetwagala abantu beeyongereyo. Ensonga lwaki gavumenti yavaayo neebangisawo programs nga zino era kyova olaba ogirengera ku mpewo za Star TV emunyanya y'eggwanga nti twawaayo abantu babeere nga batebenkeza emitima gyabwe, abantu babeere nga bawonywa okuttibwa, abantu babeere nga bawona okugwa eddalu. Olw'ensonga nti programu eno weeri osobola okuba nga otufunako ne tuba nga tufuna engeri gye twogeramu nga munnanga ali eyo n'otaasiba omwoyo gwo. Ekizibu ebizibu bya njawulo. Buli muntu alina ekizibu kisobola omufuukira ekizibu gwe kyoyita ekinene ew'omulala kiyinza okuba nga kitono. Akatono ewooli ewe kiyinza okuba nga kinene. Mwana tutogwa ddalu jangu twogereko ffenna. Era ng'olunaku olwaleero tugenda kuba nga twogera ku mulamwa gw'abantu abasusse okwetta n'okutta abantu. Ebintu bino byonna biva ku mutima. Obusungu buva ku mutima. N'ogamba ngenda kukola ekintu bwe kino nga tonnakikola osobola okufuna amagezi. Tovaawo ngenda kuba nga nkomawo tulabe by'osobola oyitamu okubivvuunuka. Tosubwa ku Star TV. Oyita mu kusoomozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako naani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubiranga bataata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu ntime. Yangwa tusale amagezi kati. Nesimye okubanga okyali nange era nga bwe nkusuubiza nti programu y'olwaleero tugenda kubanga tutunuulira abantu ensangi zino abasinze okubanga betta. Twagala tubabe engeri gye sobola okubanga tukomya ekintu kino. Ekintu ky'okwetta abantu bayinza okubanga bakirabanga eky'olusaago oba ekya bulijjo. Naye omuntu w'aviirayo n'agamba nti ngenda kwetta oba nti ngenda kutta muntu byaba atuulidde ebiseera ebisinga bibeera bingi. Naye osobola kusala otya amagezi n'ogamba kandeke ekintu kino. Ngenda kuwa ku example entonotono mu kaseera kano eziriwo nga mwana muwala omutono yakamala okwetta essaawa eno kuba kyakubya abantu bangi enkikwe. Omuwala yabadde atambula nnyo ku TikTok nga bamuyita Mass of Tears. Abadde nga ajja akola videos ze ng'abantu bazibuuza amaaso nga videos ze zibadde nga zakkaaba ebiseera ebisinga. Waliwo omwami omulala wa Kinyozi, omuwala yatta omwami we naye n'amala ne yetta. Naye ebintu bino twagala tubitunuulire. Oyinza olowooza nti omuntu ono afudde yekka naye ng'ate emitima oba emyoyo gy'asigadde ng'alese maziga n'ennyiike giba mingi. Tomanya ate mu bo musobola okubaamu omulala akola ekintu kyekimu. Sirinzekka ndi ne munnange okyeza olunaku olwaleero ng'omwami ono naye akola
programs zezemu ez'abantu ebiseera ebisinga abalina ennaku naye oba ng'ofunye omuntu gw'oyogerako naye ebiseera ebisinga okkakkana lwaki abaseevu aso tugamba dduka jangu gye tuli tusale amagezi tusobole okulaba nti tutaasa omwoyo gwo kuba tulina bakansalazi abalungi tulina ekintu ky'osobola okuyitamu n'ogamba nti kampone ekintu kino olw'ensonga nti TV y'eggwanga yasawo puroguramu bweti abantu babeere nga bataasibwa n'esiimye okusinkana. Nange nsanyusa okubeerako wano mu studio za Taasa Omwoyo weebale kunkyazaako n'ompa omwaganyazi gye twogere n'abantu baffe tugabane ku magezi okusobola okulabika nti tukendeeza embeera naddala ebiddeko abantu okwetta oba oli awo ebintu ebimu obyogerako bitera okukendeeza like bw'ovaayo n'oyogerako abantu abadde balowooza okukola ekyo ayinza okukivaako abamu betta olw'okuba nga tebafunye ababuulira nga tebafunye ku examples tebafunye kyakulabirako n'alowooza nti solution yokka kanve mulamu bwansi eno kati ffe tuvaayo n'enkola eno ey'okwogerako nabo nga tebannaba kukola ekyo bo kye baba balabye nga kyekisembe mu mulamu bw'ensi aba oli awo tukendeezaako ku myoyo gyandigenze okuziikibwa ate n'egyo egisigala nga gibonaabona kubanga omuntu omu bw'afa aleka abantu bakaaba mu abo balese mubamba abadde alabirira mubamba abadde ayamba mubaddemu abadde babenefitinga ku ye mu ngeri zonna kati bw'abanga ye avuddewo kati tusevinga ye ate ntusevinga n'abantu bano abalala balese emabega. Nze Martin Kimbowa asinga okumanya bamita muzzukulu wa Kisolo Martin Kimbowa nkola naawe wemanja ogenda kale nkola naawe mu program ya Save Soul mu Save Soul tukola naawe oba nkola naawe naye nina neewala gye basinga okuntegeerera abantu abasinga eyo tunesinkana nga tuli eyo nesinga okubeera naawe neewala yonna abamanyi omupiira mbeera ne fufa abamanyi ebya media bino mbeera ne KTV wansi abamanyi ebyemikolo mbeera mu mikolo abamanyi mbeera wangi nnyo abamanyi ebyekkanisa ndi musumba so bingi yensonga lwaki ndeetedde ddala omuntu omutuufu oba ate mu church batugamba basinga okuddukirayo babeera emyoyo nga gikoze eki nga gisitowereddwa n'ogamba nzijukiddewa bebifo ebimu ebisinga abantu okuba nti bakola ki baddukira badde ntandika sheeno nenye ku baana betulabye oba abantu abafiiridde mu bintu bya ebiseera ebisinga kigendedde nnyo mu laavu yes ebintu bingi ebirumya abantu ku mitima n'ate essangi zino ekya laavu kiyitidde abantu okwetta mpadde example y'omwana ono yakamala okufa omuwala omuto emyaka 23 abadde ku essala lya Mass of Tears nono Dobby badde nsaba tumulye ku bantu ey'omwala ow'ekatooke ya ngeri gy'oli mu media soko tubulyeko ku bantu tugenda okwogera nga twagamba bajjukidde ku bantu abeetuze oba abasa abantu olw'ensonga z'emitima naye abantu bonna mu bitundu gye bawangaalire bamanyi abantu abo eriyo oli nga tulina n'abatamanyikiddwa naye nga betta waliwo omuze oguli gw'oyogedde kwabo naye waliwo omuze oguli mu baana abato abo abatandise okuvubukavubuka obuwalawala obwo bakagaana boyfriend oyo tusi mulungi muveeko biki kalizoti nga mukwetuga banganya omulenzi wange ezo cases nyingi abawala abeetuga ensonga ezo zimu ku nsonga zenjagala twogereko era nga gwe bw'okyogedde nti abantu kigambo laavu tukkirize laavu eruma ate era obuwala obwo obuto ojjukira egy'emyaka ate wabeerera nga alaba laavu alina nyingi nnyo abantu bangi amu ku baavuddeyo naye banga babreminga omwana oyo okuba nti yesse yetta atya tesobola kwetta mukwano laavu yekwessa laavu teriko mwana muto teriko muntu mukulu recently lwalo kusole gyeri mawuli etambula ennyo omukyala bagambye yasse omwami we n'abaana polisi ekyabinoonyezako sinanya obulungi bukakafu bwabyo kawempe mu 2019 between 2019 and 18 mukyala mukulu omwami we yagenda n'awasa omukyala omulala naye tta n'abaana 5 yesibira mu nju n'ateeka mu petroli yaleka ebbaluwa ebweru neyetta n'abaana abo 5 mukyala mukulu ddala so bino ebintu bya laavu oba ebyokwagala tebiriiko nti oba muto nti oba mukulu naye twaga tusaze tutya amagezi tulabe nti omuntu nga tonnakola kintu kyakwetta osobola okubaako w'oyitira oba w'oyogerako naye ebiseera ebisinga ekizibu ekijja
ekizze mu bwongo gwekyoyagala odduke nakyo ge magezi genjagala tuwa abantu nti osobola okufuna engeri gy'oweetaasaamu nga tolina kulowooza ku kigambo kyakwetta. Ekisookera ddala mu byonna kye tulina okukkiriza yadde onyonyodde nti lava eruma kituufu eyinza okuba nga eruma ate ng'eriyo abatagifiiringa nti eruma. Ekyokuluma tuyinza obutakiteekawo nti kyekyenkomeredde. Waliyo abaakaluba abalina emitima omusajja amulekawo n'awatsa omukyalo omulala kimbowa kino ekintu tulina okukkiriziganya. Eriyo abaana fine nzikiriza nti eriyo abantu abatalina love ku mitima nga ye oba yakula na step nga yakulira mu mbeera enzibu kwegamba tati yafuna ku love ya muntu yenna amwagala akuzze tannafuna oba mwami oba kwegamba nga yakula omutima gwe tegwagala tegulina love kwegamba takitegeera ye abantu basaka kugamba nagamba sha nze omusajja akola ekintu bwekyo nenkola ki nenkola ekintu bwekiti tukkirize nti okwagala ku mutima kubaako kati solo yono omwana mu maaso nja baako audio nafunye ku audio z'abantu abali bawangadde kuko naye twawulidde lo kikonyeeko nti bayiza okuba nga famire yamugaana okwagala ki omulenzi oyo kituufu era bwe kyali bwe bulumi omuwala bw'omu bwe yavuddeko bino byenjogera byavudde ku source nja kuba nga mbawulirizaako audio eyo tebamugaana omwami omuvubuka oyo omuwala n'asigala ng'akola ki nga ye gwayagala kuba okwagala tosobola kugaana kati kyensindoozako nze nganze nti obulumi bwe yayiseemu tebamugaana omulenzi oyo n'agenda mu maaso naye ate omulenzi n'afuna omuwala omulala ebigambibwa mbu mukwano gwono ate omuwala onaakola ki n'amufunamu olubuto kati amagezi agajjidde ono amangu kyadde kyakwetta naye nga kyenalabamu nti obuswavu bwe kyeyatiddemu ng'omuntu kiyinza okuba nti kyagambye nti baŋŋaana omuntu ono ayagadde mukwano gwange eka ŋŋenda kubagamba ntya eka ŋŋenda kuddayo ntya ekyabadde ekimujjira obwangu kweteeka muguwa kufa. Queen Mother osiibye otya kansubye nti osiibye bulungi nnyabo nga bwe twawadde twogeddeko ku sitori ya muganda waffe oyo eyeetuga. Muganda waffe oyo abadde okyambuza naye ng'akyaliwo ebinsumbuwasumbuwa naye kankusinzireko audio kano kongere okumanya okusinzira ku life ye. Sisobola mwongerako kibi olw'ensonga nze sirina ebbanga lyenabeera naye sirina kibi kyenakola kyenamulabamu nga sisita wange ye muntu yali atali nti abasajja atali walaavu biki naye nga omanyi ensonga life ejja ekyuka life ejja nga ekyuka n'omuntu oba okola ki oyongera okyuka. Kati sisita waffe oyo nze we nabaawukanirako twayawukanira bo ne bagenda e Katooke nze nesigala ye nasigala yali 2021 paka lwaleero badde siddanga mbakola ki bawuliriza naye amawulire gantuukako ku lunaku lwali olunaku lwennyini lwe yafa gantuukako naye saasooka kunfaaminga nti oba ye muntu wagwe mmanyi afudde oba si afudde nga manyi byakusaagalira TikTok biki mandi awo cousin brother wange ng'ajja ku lunaku olwokubiri nangamba gwe nooli awo nti Shina twamukoze eki twamuziisa eggulu nemugamba Shina kigongamba nangamba Shina ono muganda wange washana ya biki nemugamba naye va mu muzannyo kwe kudduka misinde na muvi ya buvizi nengenda noonya essimu nentuuka ku ssimu nga nga bamuziise n'akusande lwennyini lwe yeetuga naye katusabe Mukama Katonda amusonyiwe byamusobako amusonyiwe na buli kimu wadde yatwekera ennaku n'atwekera buli kimu n'abo abagenda boogera mbu ate mbu yaleka abaana biki
story social media stories ebyo yagenda talese mwana mukazi wattu kiweera abasinga muli awo mwebuuza ye omuntu nsonga ki eyamukola ki eyamwetuza laavu tesobola kwetuza naye muna kintu kye bayita laavu nkiwa buli agirimu ojja laba ku mbeera y'obulumi yaki mwana muwala we okutuuka okwetuga zaali ensonga za laavu boyfriend gwe yali ayagala gwe yali asazeewo otambuza naye obulamu bwe wadde famire yali emugaanye nga ye gwawulira gwakola ki gwayagala kuba abaana abo bemulaba bali abaana 3 naye bali ku single mother father yafa yasookayo omwana kati babadde ku single mother yabakuziza otutuuka awo oyo yatuula S4 olwamala S4 n'agamba tagenda kola kikweyongerayo katandika ebya fashion awo life ye netandika okukola ki otambula mutandika otambuza life ye atambuza life ye yafunirayo omuvubuka ng'era atugamba atunyumizaako kuba ffe twali baganda nga tasobola tukweka naye nga kiba kyamanga mu ffe nga tumanyi tukyali ki baana nakisobola kigamba mami nti gundi alina ki boyfriend naye yamwagala kuva mu ssomero boyfriend nga already yeeyisaako naye nga akola ki n'amwagala paka nze bwe nawulira nga baŋŋamba nti naasazeewo ogenda nani n'oli boyfriend we ngamba it's okay kyawo nga omanyi ebyensi contact nevaawo esimu ne bagikola biki line ne bazibba contact nevaawo kati agamba oyo egantuuko nempaka okugenda ofuna contact nkontactinga ne sister we olwo yangamba amazima amatuufu muto olwangamba amazima amatuufu nemanya nti kinaki ali mu ttaka era olunaku olwabirimu nyapaka 25 tulina omwabiza tulina omukulira dduwa tugenda mukulira dduwa tumusiibule mu mirembe nemusanyu olwasalawo okwagala omuvubuka nga bamuleka omuvubuka ensobi gye yakola nkiweera abavubuka ttera nnyo zikola mu byekisiru obwongo bwaffe obusiru ng'ayagalamu omukwano gwe imagine abasinga muli mugamba akawala kakozesa obusiru naye kabeere ggwe nga boyfriend ogwo baliddeko buli kimu naye imagine naayagala mukwano gwo ate mu njuki eyiyo kiki kyekiba kitegeeza nekitakoma okwo yali akigumidde ng'akitadde akirese social media agenze omulenzi yapositingayo ebifaananyi omukazi ali lubuto byonna ng'abiraba mu kubiraba ng'asirika boyfriend akomyewo ewaka yamuwadde emmere beebasa tewali mutawaana kumakya olwakeera baneighbours baali batambudde mujjukira ali weekend abasinga bagenda ku kyaki abasinga ne batambula mu byabo boyfriend akeera amuze okusa amugamba tooko netingenda kukola munnange naye nkyawumuddemu boyfriend olwagira oye nga akola ki ng'ayambala atambula akola ki agenda mugenda ono ng'addira amasuuka agasiba mu kusiba amasuuka nga yeejamula mu bwensi kati ekyalaga nti bamanyiza okubuuza ye bamanya batya nti ensonga eno yavaako ensonga ku ssimu ye ebyaliko nga last memories ku screen kungulu byali bifaananyi bya mukazi ng'ali lubuto posts ze baakolanga nga bali ne boyfriend we
akwegamba byonna biragira ddala nti ebyamusindiikiriza okukola ki nga nafaayo okutuvaako. Naye kano musabiremu ng'omulamuzi ekisaamu ekifo ekirungi kuba tabadde muntu wa mbeera mbi, tabadde muntu ali awo nti nze siyinza mumuwaayira kigambo kyonna, siyinza kukola ki kuba oyo wabadde abadde nze, wembadde abadde ye. Anookwatamugo n'ogunsongamu naye agenda kwata omulala gukusongamu, naye wambanze nti omukutte mugo ogunsonze nga gukusongamu bwabwe tutyo. Naye nga mulamuzi ekisaba nange kale Queen Mother ebisigadde tunayongereza okwo kuba sisita amubuuziza omanyi ebintu bya nnaku angasoose kungamba Dan good night tinemubuuza ati kyalabadde mugambye kutananzira maaso naye wanaabanzizeemu era nabyo njabba mbikola ki bikwongera musule bulungi. Kyensobola okuba nga nkunyonnyola ekintu kino kiddirayo ddala mu famire zaffe gye tuva kuba katuli mu kufindinga solutions. Tuli mu kunoonya biki bye tugenda okuteekawo, biki bye tugenda okukola okukomya embeera eyo okwapeninga mu bulamu bw'abantu. Tujja kutandika ne famire nti famire zino ze tuwangaaliramu oba ze tuvaamu ze zishapinga omuntu ky'anaabeera oba kyali oba butya bw'aneeyisa. Famire ekuze n'eddiini nga bakuza n'eddiini bakuza n'entiisa ya Katonda waliwo ebintu ebyo byotuuka ng'olaba birabe n'ogamba ekyo Katonda ajja kunnwanirira ekyo Allah nga nja musaba akimpiseemu. Famire ekuze ng'ewaka taata data midde maama naye anywere nabo abaana bakula bwe batyo ne bwe batyo. Kati bwe kituuka mu moments bwe zityo omuwala afunye boyfriend mwenga famire mulaba nga boyfriend si oba oli awo si ye mutuufu ne mugezaako kumugaana naye n'alema. Nze mu ndowooza yange ekituufu famire esobola okwogera eba kuba yo mubaamu abantu abakulu abalaba okusinga gwe nga bolowooza naddala abazadde bazooga nti omuntu ono okusinziira nga bwe tumulabye taabeere mulungi gy'oli, naawe ne bakuwa omukisa osaleewo. Naye ebiseera ebisinga nze sikkirizigana nakyo famire bwe kuleeta okusalawo kwenkomeredde. Buli famire bw'ereeta okusalawo kwenkomeredde ensonga lwaki tulaba abaana nga baddukira ddala ewaka adduse n'omulenzi. Kiri nnyo ne mu famire zirina eddiini ennyo nti fe otayita musajja ate kiri mbasiraamu naddala fe otayita musajja musiraamu ewaffe nze nkuzaala okuzaata n'akoova n'ayogera ekigambo awo nze njagala musajja musiraamu azifu yagenda okufumba mu maka ago. Ebiseera bisinga famire obwo bukambwe bwe balina bwe buviirako abaana bano okubeera bwe batyo. Nze ndowooza nti famire bw'oyogera n'omwana n'omugamba omanyi omusajja ogolose si wa ggwanga lyaffe si wa ddiini yaffe tajja kuyisa ngaffe bwe twandirowoozezza. N'omuwala n'ababuulira points ezize n'abawa ensonga ze nti nze gwe njagala olwa kino kino mugwo mwenga famire muba mugukoze era ekisukka ku ekyo mumuleke agende. Bwe yatuukayo ne bimwokya ajja kuba akimanyi nti famire yaŋŋamba. Anti kati kenkugambye baamugamba atuuse bitabuse nze ndinamu ekirowoozo nti abantu oba batandikenga kubuulirirwa bino twasomanga mu masomero nga bateekangawo ba senior ladies senior women nga batubuulirira. So nze ngamba oba counseling eno kati eviire ddala mu masomero counseling omuntu okola kuba ensi egenda eka tulina okukkiriza esobola okuvaira ddala mu masomero naye omanyi buli nsi bwekula ebintu bingi bikyuka. Kakati tuli mu era etakkiririza mu ekyo ffe twakulira mu biseera byange kusomera abo babangayo ba senior women simanyi babiki bafunanga n'ennaku ze bakebera abawala embuto kati saa zino tebikyaliyo mu masomero. Bafunanga ennaku ze bayita abakyala ne batuula abanyimini abasomesa aba ne boogera n'abaana abawala tebikyaliyo. Kati bwe biba tebikyaliyo kitegeeza tugenda kukabira ekyo awo omulembe gwavaawo. Bakansalazi basobola okubeerayo naye nze ndowooza ku level kati kwe tutuuse twandibadde ne gavumenti ekiyingiramu. Kino kyatukolera naleeta show bwe ziti kirungi naye ndowooza nti wandibadde weetaagisa okubaawo counseling and guidance ow'amaanyi. Counseling and guidance gwe tulaba ge basomesa ku mayunivasite si yoona aliwo. Kakati ge basomesa ku yunivasite oli afuluma nga afunye degree mu counseling and guidance bw'anoonya bw'ajja n'okukola omulimu ogenda mulaba ku UBC nga ye PRO ogenda mulaba ku UBC nga asoma amawulire biri abivuddeko. So ndowooza abantu bano
wandibadde wateekebwawo ekitongole ekisobola okukuŋŋaanya abantu nga naffe bwe twavaayo aba Save a Soul ne tuyambibwako n'ebitongole oba olyawo ebirala abantu bano ne twogeranga nabo ng'embeera tena Queen Mother Save a Soul. Bakugetinga once. Kyekyo kyenjagala. Kubanga embeera bwegetinga once. Wanda bana basomye counseling. Yes. Basala kuyisa bamala funa bizibu bafumbo. Oli nalyoka anoonya kansala gyali. But before. Kati mu case yoyo omuwala ekituufu ekyamusse tiyafuna omuntu gwayogerako naye. Yes. Taina. Family yamuvaako. Wama odi yagenda okujeeraga nti yaleka essimu ye kyalaga nti omulenzi aleka essimu ye nga kuliko ebifaananyi by'omuwala boyfriend gwayagala ng'ali lubuto n'abireka ku ssimu ye kyekyabalaga nti ki kati nti mbadde ndi ku family nti family eyo ebiseera bisinga family members bwe bakugamba ekintu n'ogaana bakuvaako mu ngeri ya bubi bakuvaako nga bakwogerera ebigambo bingi oyinza n'okwesanga omuwala oyo ewaabo bali takyagendayo kubanga yagaana okuva ku mulenzi gwe bamukola ki gwe bamugaana kati nabange enkolagana ye ne family ye tekyaliwo kitegeeza nga omuntu gwalinga gwasigaza okuddukira tugeze oba alinayo omukwano ate yabadde mukwano gwe besti wate yagala omwami we kati ate abadde besti we yeyagala omwami we ng'ekisinga kati ye kiyalabye ng'ekimuli okumpi kwe kwejja mulambu enseni of which si a solution ekirala kyensobola okugamba mu nsonga eyo nja gatta kati neeyo oli omuwala oli omulenzi Arnold Kinyozi mutabani wa Brian Baba nti ye muwala yamutta kubanga yamukubiranga amasimu nga tagakwata n'akomawo ewaka ng'atamidde n'omuvubuka gwe yakomawo naye ne beebaka ku makya omuvubuka gwe yakomawo naye n'agenda akole ono Arnold Baba n'asigala musenga yeebase omuwala n'anika omufumita ebiso ng'amufumita ne gwafumita waali awo naye ng'ekimufumisa yamuteebereza kuba nti yabadde mu bwenzi kati tutuuse mu mbeera ey'abantu abayina sijja guyita nti mukwano gw'amaanyi ogwo si mukwano gw'amaanyi Kimbowa simba wakati eba love omuntu gw'otayagala love esooka ikola ebintu bibiri in fact bisatu love ekaabya nnyo love eyagalwa ojokoma okwagala omuntu ng'omwagala nnyo wakola ekintu bw'omulubi bw'ofuna ng'akikoze kati omuntu gw'oba ovuddeko omuntu gw'otayagala tola mutta bokkiriza okaba nonyiga nogulutya obusungu obulunza okulowooza bana mufumita nga tamufumisa ku mutta naye nga gakamulumyemu wategedde nti kyentamu kiruma naye olaba ng'omuntu nga okoze ekintu natafaayo takyakunyega manya omuntu aba takwagala love eba yavaawo mayi bokkiriza love nekozesa ekintu ekikyamu kiriza oba osesetuse ku ntegeeraayo kyekyo kyenjagala that's the point era oba nti obuyambi tugenda bufuna batya guba tegukyali mukwano ekisooka kyembadde ngezaako okuteeka mu bannyinaze mu bawala bange mu baganda bange naddala abaana abawala kubanga abalenzi bo balinga emitima gyo giringa egyaguba however naye bayita mu kusomoozebwa kungi naye section yabwe tujja gikwatako naye abaana abawala be basinze mayi abaana abawala be basinga okukola ebintu ebyo anti balina omukwano mungi osinga abalenzi tukkirize si mukwano mungi zikankuulira ebintu ebimu ku byendabye kale omukwano yinza obeera omukwano gw'abamaama guba mungi gw'omukyala yenna kiringa ng'omuzadde omukyala omwana we ne bw'alwala bulwazi alwalirako kati nange nkuwe ekyali nnyo ku baami naye nga mwana mwenda mu muzaala kati omukwano gw'abakyala gw'omukama yagutondanga mungi kale tukkirize kale nga bw'okyogedde omukwano gwammwe bagutondanga mungi tetumanyi ki ekyo gusala ate kate tulabe tulaba batagulina anti ngambya bo bakola tebagulina mayi abawala bano bannyinaffe abo boolaba mmwe mugenze ne mweteeka mu style gye mutasobola kumalako nayo mugenze ne muyingira embeera gye mutasobola kumalako nayo abawala bano boolaba abeera mu stage eno evubuka abavubuka bonna abamukwana agoba bagobe baba mulokola abakuba muliro fire n'agenda natuka mu myaka natuka ayingidde emyaka 3 ate omukazi yenna kasatuka mu myaka 3 wakati wa 3 na 35 nga tanaba kufumbirwa nga tanaba kuzaala egyo emyaka giri dangerous ku myaka 35 omukyala atuuka mu stage bayita ajja yajja buli wootuuka mu stage ajja yajja nja kukkiriza
abatafumbira kubanga abasajja ababuze bubuzi oba tafunye bamugambako abo tujja kukkiriza naye inamba entono naye abakyala abasinga abawala abasinga gyonna gye batambulira babakwana babagambako naye omuwala omusanga nga buli mulenzi amugambako eyo si kirasi yange eyo si type yange oyo si kiwange oyo si kyo n'atuuka mu myaka jjajja yajja buli otuuka mu myaka jjajja yajja nti kati ŋŋenda ne gwe naasanga kitegeeza agenda kuleeta gwayita omukwano nga mungi kubanga emyaka gino gyonna abadde gimugenzeeko kati ku myaka 35 waafunidde omubeezi mu kufuna omubeezi ku myaka 35 alowooza nti ngenda mwekuumirako kumbi naye omulenzi agamba n'omukazi gwe nfunye ku myaka 35 nfunye mukadde nina okugenda ate nga obamanyi kakati ono yalowooza aleese omukwano mungi nnyo kumbe gwaguleetera yatamulaba ng'omuntu omukadde actually amulaba nga abadde yalemererwa nti yamuyambi buyambi kati byebyo bintu tazaalangako question makazi banyenje bibuuzo bitandika okubaawo kati byebyo bimu ku bireeta depression mu bakyala depression neviiramu okuttiŋŋana nevaamu okwetta nevaamu okwewa obutwa nevaamu okuwaŋŋanguka oli nagamba ngenze ku kyeyo sirikomawo eri abati taninaga ngenze ku kyeyo sirikola ki sirikomawo ne mukwano gwange yagenda ku kyeyo eri yalina abaana be basatu naye yazula nti baawe bulijjo amwagalirako omukazi omulala ebbali nga n'omukazi alina naye abaana basatu kumpi benkana neyebuuza nze mukyala mukulu nze mukyala muto nagamba agenze ku kyeyo teyadda nakatta ku olowooza gavumenti eyongezeemu bwongeza mu centers obateekera gundi counseling and guidance si gavumenti yokka eno collective effort kukolera wamu nga olaba sevaso yavayo nagamba nti kati ayina ekizibu jangu tolina nakukifuna by the way osana n'oteekebwateekebwa nga sinnaba kugenda ku gavumenti kantandikire ku bitongole ebyeddiini kantandike ku bannaddiini ekyaki emizikiti amakereziya n'ebirala wandibaddewo enteekateeka ey'okwogerako n'abantu kiko ekyo otunuulira churches naddala ez'abalokole ziba ne conference baba ne conference za single baba ne singles conference church esinga ez'abalokole ziba ne singles conference baba ne conference z'abafumbo n'ebirala naye kati muteekeddwa kati wetutuuse mulina okukyusa biki bye mubuulira abantu abo kiyinzika okuba nga wemuteeka eyo kati ndaba nnyo era ntera nnyo kiwakanya ekyo ekintu ndaba nnyo conference z'abasingles n'abafumbo na biki mu makanisas ng'ate mwagiise conference y'abasingo oba y'abafumbo ate nga mulimu babuulira njiri enjiri eteekeddwa okubaako weekoma wobaganye yes nti tuyise bavubuka katuleete abantu betumanyi mu ggwanga abamanyi ensonga zino ez'abavubuka batuule boogereko nabo tuyise bafumbo katuyite abakulira abafumbo mu ggwanga bayogereko nabo oba oli awo muyinza woyitidde conference eyo nga babaddewo omuntu alina ekiteeso ekigenda yewa obutwa ng'okujjako okuyita conference eyo n'oyogera naye directly otaasizza omwoyo gwe abannaddiini bongezeemu gundi zeeze ez'okwogera n'abantu in fact yes nga tugenze ku bannaddiini ngera wagambye okusooka nti kibeere nnyo okuviira ddala ewaka n'ewaka omusana obeeranga ngabo nebeeranga minawo ka komiti kaki akadisciplinary nze ate waka kyekino kyendowooza sijja gamba disciplinary kubanga abantu abakuze baba bakuze anti twagala aveeno ng'akimanyi nti omuntu waba akunyizizza osobola opima otya ebintu ogamba obusungu ne butwala nnyo ebiseera ebisinga ekyo kyosooka okulowooza nga olina obusungu kiba kifu kiwa ebirowoozo 3 ku 4 olaba ng'okiddira kidde eno osanga kiyinza okudrivinga lwaki ngamba nti tukyetoola nnyo ku mwana ono lwaki ngamba nti omuntu eyesse oba agenda okwetta nti baba alina osooka okumufaako ennyo ebiseera ebisinga kino kyogera from experience wofuna obusungu werabira abakwetoolodde kati oyo omuwala yesse okusinziira ku information gye nafunye mama we n'abaana 3 ye mwana omukulu teyasooka kulowooza ku maama we teyafa ku baganda ye bano abamuli emabega kuba ye abadde talina mwana kuba nze ekintu kyali kintuuseekokko n'ogamba kanette ekyokutta kijja mangu nnyo lwange osobola okukikola naye obwongo bwo bugenda okujja ebiseera bisinga kyova okisaana noba nga oyogeddeko n'omuntu oba nga toyogedde na muntu ebintu obulamu bwo busobola okugaana osobola okulemesebwa okuba nti waliwo ekiprotectinga kuweeyo ensonga ya famire kyensobola okugamba nti omwana oyo ayinza okuba yesse nga famire si mikwano gye
kati kiri kyoyogereko ekya famire nze ndowooza nti famire kyandibadde ekola omukwano ogw'obwa Sseruganda gukomeyo mu zi famire gwe maama diri wasembayo okukwata essimu n'okubira abaana bo bonna nga tolonzeemu naatera okukuweereza ssente nga tolonzeemu naatera okujja n'akutwalako okyakaleko nga tolonzeemu ono gw'otuukirako amangu naye bonna taata diri wasembayo okubira abawala bo bonna abaagenda ofumbirwa noga leero bonna kambakubire kankubire gundi diri mwasembayo okubeera ne family gathering oba family meetings ne mukuŋŋaana ng'aba family bw'omanya nti nekyo temukikolanga mwe muleetedde embeera ez'okweyongerayo. Embeera gye namusangamu nga tasobola kwogera nange naye nga mulaba mulamu wabula nga tategeera. Abasawo bamulwanako bamutaddeko amacupa bamutaddeko obuyiso muno mu ngalo bamutaddeko buli kimu oxygeni naye saasobola mutaasa so yakutuka mulaba kyampisa bubi era onsanze nva mu ddwaliro navuddeko emisana awo navuddeko kubanga ne wano wenyini wendi abadde musajja asajja kudde abadde apangisa abadde alina oyo omukyala n'omwana kuba twalabyeko ebifaananyi bya photoshoot ng'alina omukyala ow'olubuto. Yes, yali bagiyita batya yali baby shower n'omukyala oyo naye yafudde omukyala naye yamaze neyetta. According ku ba neighbor oba n'abaliwo bagamba what happened oba bo baawulira kati ba neighbor bo bagamba baawulira balaba omusaayi nga gufuluma wabweru mu luggi ne balyoka basala oluggi naye abalala bagamba baawulira fight nga omwami agezaako okwerwanako wano omukyala nga alwana naye nga nze kyemmanya ekituufu omukyala okuva ku mutabani wange eyali abeerawo omukyala yamugamba yali asula mu ddiro omutabani wange omuto gwewandaga n'amugamba Anodi akugambye genda ku saloni waliyo client gwogenda okukolako bw'omala omukolako omukubira jje kumba amugobawo
naye ate ng'oyo omulenzi yali alabye obwambe bubiri obuwagale obwali butegekeddwawo. So kiraga nti omukyala yajja yeetegeka okukola ekintu ekyo. Yesewo. So omulenzi ndowooza yakomawo kuba kuolo bagamba yakomawo leeti. Kati yali yeebase omukyala kwe kujjayo obwambe n'amufumita. Okugamba muto wa Arnold ogenda ku saluuni. Arnold yali yakomyewo ekiro ekyo nga yakomyewo leeti. Nga yakomyewo nga yeebase. Era ono yava mu kisenge ng'alaga nti oli yamutumye. Ajja agamba ono ali mu ddiro nti genda ku saluuni bakuyita. Naggalawo. N'alyoka akikola. Kubanga okuva ku saluuni okutuuka awaka waliwo ka distance okatambulanga ddakiika 2 okutuukawo. Omulabi wange omulungi ali ku program Save So Taasa Omwoyo olunaku lwaliro ngenda kusaba okkirize onkome wano eno ngenda kubanga nkomawo ne story eno tulabe engeri tugenda okubanga tutaasa emyoyo gy'abantu tulabe abantu genda bawubamu baleme okwetta gwe wenna yenna ng'olina ekizibu osobola tufuna ku nnamba z'essimu z'olabaawo ne tusobola okubanga twogerako naawe ne tulaba engeri tusobola okubanga tutaasa omwoyo gwo nga tonnaba kugenda mu kizibu ekyo si byalaavo byokka ebya bizinesi bisiza nnyo abantu bingi gwe kyolaba nti kizibu nnyo gy'oli mukwano dduka wali omuntu asobola okutaasa towetta tovaawo ngenda kubanga nkomawo wiiki ejja olunaku lwe lumu essaawa ze zimu nyongerenga okwogera ku nsonga eno kwagala nnyo weeraba.